Omutume baby cool. Please come by take off. Omuyise baby love. Kale genda maaso hajja. Sokatandikira kukiriwo. Omwami wafunye omwami omupya omuto ate tubasanze ko kujuma ya mwesosa bikyanga mu baga silanyuka. Tuli kati. Okay. Obadde omaze ebbanga ng'omwetegereza bbanga kuba abangi badde bakwogerezeganya. Just watch the space. Watch the space. But tujja kibingi biza byogerwawo omwami abadde alina omusajja oba nawe wafaffe ebintu ebityo. Abanzaala bansiimidde. Abakuzaala bennyini soba kuseko masiki tusobole okuwulira sebo by'obuuza. Abakuzaala bennyini abakusiimiddeko anti no guno si gwe gusoose okuba nti notwalayo omusajja watwalayo n'omukozi w'ebiziga amanyiddwa nga Haji Ntale kino kyokyogerako n'omusala ekyapa kya kalina n'akikuma. Yenyumya yeyongeddemu ssupu. Ekituufu kyali ki? Yateekamu empapula ng'abalala bonna badde baagala mbawoomu. Now, yeah, amawulire ge tugenda okuba nga twogerako oba nga tubaleetera akaseera kano gakwata ku mukyala Kuthrum Nabunnya Muzaata kw'ossa ne bba omupya bayita Akram Gumesiriza. Nga bwe mwakimanya nti okuva mugenzi Muzaata bwe yafa, Kuthrum Muzaata yavaayo n'afuna her new catch. Yeah, Akram. Naye tebibatambulidde bulungi omwaka guno nga gugwako. I don't know why. Kuthrum Muzaata's new catch, Akram, denies making off with ex-lovers shillings 20M. Dr. Kuthrum Nabunnya Muzaata's new catch, Akram Gumesiriza, has denied allegations of having made off with ex-lovers' money worth shillings 20M. Akram Gumesiriza distanced himself from the allegations following accusations from his ex-lover, Tasha, who is based in South Africa, who claimed that he lied to her that he was returning to Uganda to treat his family members who were critically ill. Tasha was, however, left heartbroken when she came across video clips showing a traditional marital ceremony of Akram being fed by Kuthrum at the latter's parents' home in Magere. Yeah, remember waliwo okukyala oba okwanjula wasekati wa Kuthrum Muzaata Kuthrum Nabunnya ne mwana mulenzi Akram Gumesiriza kwaliwo e Magere. Yeah, soka n'akatambi we kaatambula kaagwa ku mwana muwala Tasha yali mukyala wa oba girlfriend wa Akram. N'avaayo n'atandika okwogera nga bitya bwe bali bakwasaganyamu omukwano gwabwe. The videos forced Tasha to reveal how she has been dating Akram for some good years, but what hurt her the most is the latter using her money to marry Kuthrum Nabunnya. While speaking in an interview on Sanyuka TV's Uncut Show, Akram denied the accusations, stressing that Tasha's claims are false and hold no water. He further explained that shillings 20M is too little to win Kuthrum from her parents, reasoning that it is even impossible for a lady to trust a man with all that amount of money. Yeah, Akram yavuddeyo ne yeegaana sente zino ng'eyandibadde ex-lover we Tasha ze yamuwa nti tezisobola kubanga zikola n'okwanjula okwaliwo wasekkati we ne Kuthrum Nabunnya, nti era n'omukyala kiba tekisoboka omukyala okwesiza obutitimbe bw'ensimbi obwo bwonna bwonna nga omwami. Yeah. And remember, we are sponsored by Jobline Consultants Uganda Limited. Abasangibwe Naalya baliwo kubanga batwala abantu ebweru Dubai, Qatar, Abu Dhabi n'ensi endala zonna kubanga bakola emirimu egy'enjawulo nga oba security guards, housemates, abaana bakola mu supermarkets, abaana bavuga emmotoka ba drivers n'emirimu emirala mingi. South Africa nga waliwo embuuka amaziba wano nga lyamuyingira omusaayi era mukama wange njagala okwandula ate muyizi bwe yalonze
ono Sheikh Mulamba Dokita Kulusungu mumweta kidira bannange owekitiibwa ng'omwe mwali mutabani wo ekiba kiri muwalawo yokuyimirako naye omulawo betegereze mufuti gwolamula oba ayimirire wali ayimirire bisimillah Hajji Dr. Kulsum mukama wange okiwa mufuti nkusaba muganda wange ono kwepagala abaani mukulu wano ku kitebe kikulu kyayinakatuka Simutu ahanabi Saliyala Musaliyalabi Simutu Wasile Mushafa Ufikiyama Malakana Bibarai Saliyala Kumana Madina Simutu Maula Tuaha Mchakugamba Nikayo mukwano Kulasama abeliuliwa Nesento zilinezo Mukama Katonda yakuwadde Ekikoneto muwendo